Mbaniriza nze Kankaka tukolera ku online mwebale nnyo okutuwagira abantu babuuza nti mwe mwekolerayo enkofiira ez'aba VIP bone mubalekera kali akatini bo bazisangawo ezo kuba anti tebasasula you first deposit your money abeena alimu tebaagala kusasula kintu kyonna nze totuukirikika abantu bakutya omuntu akutya n'okukulengera bw'atya ga muzeeyi nkajjawa bagambe bompa ngende ntundu nzibe mpulira gwe first deposit bwe bakubaganya obukofiira bwe buli nedda sooka osasule first pay in advance oyina omukolo gw'oyagala okukola ogumanyi lwaki oyagala nze ombuguutanyi eri kaabwereere President Museveni has never given me anything to do with Nkufira, anything to do with t-shirts, anything. Nzembi yiya ng'omuntu. Nebijampa babiri ku demand babyaga. Bagambako. Baali bategedde era ojja bbirako. Era bajja kudireyinga, era balinde, era wabaawazireeta. Kubanga obujozi bwabwe abantu bano kambabuule. Ekigenda okusuula mafiya kiri kintu eki. Mafia believes that it has a right to our wealth. Obujozi bwabwe we buli kulowooza everybody can kneel before them. Ogenda bakolera kankubuulire kusaasira mu COVID-19 tabaddeemu tubuza yabulirawo kati kana akafekete ka New Vision kuba kali muli nakana akawumba tuutu kulya muwumba tuutu abulayo stage emu fe mu Baganda asinga obusiru tuyita mufungula ndiga kubanga bw'aba tannafungula ndiga tategeera oba nkazi oba nsajja kati kakulu byako akabokedde stage gyabulayo yeriwo kwolekedde kufuuka kafungula ndiga kati kawumba tuutu kakati bamaze okubba ssente za COVID-19 nga kusaasira tayogeddwako kati baafunye biliyoni aga baasembolinga ttiimu ne kusaasira bamuyita emirimu egibadde giganye kusaasira okulabika kusaasira you are an idiot kusaasira you were fool these people are using you to get money baafunye biliyoni 3 kati bajja kuddira full figure bamugulireyo akamotoka kamiri ewange tolinnyoyo this time around let me tell you I'm not going to work under anybody nobody nobody is going to use this brain you see here. If the president cannot give me my own budget, ngenda kutuula wange. Tetugenda kuddayo kukolera muko. Omuko ye nadda mu Serena, nadda ewuwe, n'afuuwa emikka, n'alyoka ajja n'akolawo bibogas organizations n'atwala ssente. Kati kusaasira kana akafekete. Mwenga mukola donki waka mugenda ku mizindalo mwogera. Kana akafungula ndiga kakulubya. Kati kalimba kagamba kusaasira. But then nina emirimu mingi n'okusaasira don't accept. The president gave them 30 billion. Era ze zaatabudde akasajja kali Kamwenda kyemba nkawagira. Kamwenda abasajja abo those fellowship members have no brain to put something on a document. Bagambye mu mirundi tumulimbe nti twandiikireyo proposal tugitwale omuntu mwaso omutwe. What I write is my books. You will not use me to write a manifesto. I'm not a professor. Gwenkwatire wange nga ndeetedde ebyobusiru ebyo benyondo mwasa. They used Mwenda's document, Mr. Mwenda's document, took it to the president. The president gave them 30 billion, but they did not have the courtesy of giving this man. They told him, Musei does not like you, so remain in hiding. Kamwenda ne kakkiriza nga kamanyi nti kuteesa bw'anaatwalayo muwala we at least banaakawa no. Why do you use somebody's brain? Nobody is going to use my brain. Nobody. I see. This time around, I'm not going to campaign unless I have a special budget directly under me from the president to me. How will you? Kuita mwana wa Yesu Kristo batubye ekimala mbawandikira obutabo bwange luli banziba. Severa ino mwana wa Yesu Kristo yali 500 million shillings. Mpulira. Kuruno tewali tetujja kukkiriza muko. Abeera we ku farm n'akola ebikampuni luli yaleeta search and research sente z'Abamawulire zonna nazo. Ye buli lunaku tunaakoleranga ye ku luno. I'm telling you, anybody who thinks
that I will be part of a committee is telling lies. Mirundi will never be a part of a committee anymore. If I don't get a direct budget from the president, forget me. I not campaign. How will you account for the money? Yes. Without answering to anyone, maybe an auditor. Copyright after writing my books, you get a copyright obutunde. Mu bookshop ne bakigobamu yawandika ekitabo kimanyi big cat kimanya nikiwunya ne bakijjamu. I write my books and you get a copyright on my books. Ekitabo kiwunya kitya mpulira wano baakwata ne bagamba president yalagira ne bagwa abamawulire 6.3 billion. Of course waliwo yafuna yaleeta sulambaye yaleeta kikambu kiri sakyandisa kati aleeta ekirala. Anybody who believes that you use Mirundi's brain in the campaign without going through me, you are joking. I will remain at home. Teri kuba campaign. Tekiriyo okuja konga sente zite kwa account yange. Tetujja kukolera mulenzo oyo buli kaseera bwe tumukolera bwatufukira omusolo. Tekiriyo. Grab the brains. What I have discovered about the fellowship, they lack the brains. The fellowship cannot operate without mwenda. Batubba batya obwongo babujjawo obutubba. Bayina magezi mu mutwe. Olaba mugenda kuba bulyanga boogera. They had a conference. Babadde ne conference over the weekend. Ne bagamba no. Mirundi, how do we solve Mirundi's spinate? No. Baleso obunaka ne okuva China. Bamwambala ne boogera ng'abakazi. Era Uncle Sam abadde yakuddewo olukuŋŋaana. Kakati abasajja abo okumanya basiru. They have failed to understand how a satellite operates. I have both the voice and the photographs. Video zirina. Whether you attach akuuma oyogere ng'omukazi. Yes. Two, if you use the female voice, do you change the content? The happenings. Sente zigalira zibbibwa. Era debate gimwogera yemu. Mugenda bawuli abateekeko. Manyi gwe ekibi ekiriwo. Oteekako katono bwe kati no. Kakati ng'abo abali bapulaninga nti basuule hamu. Ensika ebategeere. Bakugambye ono si mwana waffe. Tusooke tukube kiramba anti luli baali bakaayana data olumu. Anti bo abantu ba bulijjo bwe kibayina bagamba tebayina data. Waakiri tukaddamu naye ne kaggwayo. Okay, tugenda kukubanga programu eddako. Abasajja bano batya. In fact mu meeting yaabwe of course kuno tuteekeko bubiri epaati eyabuzeeko epaati eyabuze ku kali ne kano nti Museveni ye bamubulaka mailinga abantu abasinga obungi ababba ba family ye kakati bwe kye bakola bamanyi tayinza basiba what he does nga bino ebyemondeeba tikanga bano ne bali tobakwata mpulira Nakalema's brother regional police commander yagamba bali Nakalema ne yebajjula Nakalema ne yebajja Nakalema kana akafekete kabukedde kana kawumba tutu Nakalema amwogezezza no the Court by Reefs Association is recognized by law. These are court officials. Recently this man Kirunda was in Ghana for a training paid by Ubai government na yakole byoli kasiru nyo ate kali ze sewunya kulubi yagende wasema kulanga musibi wa byolo that man was a training digger. Are you serious? Bavubuka ababba coffin abagendera kukuziika ne balaka coffin ne bafaayo nga bagisibe bagikomezaawo ekambala kati boka tunulira kubanga bano ba mafia bagenda ne bakola tovawere muyu ne bakuwanika owere muti kakumanga mawulire mu kyapa kati kulubya is overwere muti and two he doesn't know how the dynamics of politics. We are not talking about the atrocities committed by Kirunda. This is a different issue. Kirunda has been arresting big wigs. Yakwataneka koza. Buli muntu yenna Kirunda. Knowledge to Nakalema is completely useless. Nakalema's brother, the regional police commander, for abamanye ebyomuntu. Museveni tumusekerera. Is he solving a problem or is he complicating the problem? Abantu bulijjo babuuza nti okwata otyo ono nga regional police commander ekiragiro yali akimanyi. Brother wa Nakalema. Yebo yajja okukwata teyamukwata. Okusula government yenu. Nti abooluganda n'ab'emikwano
nepotism ne tribalism ekola mulimu buyeekera. Why? Obuyeekera revolutionary political parties everywhere they are nepotistic, they are tribalistic. But after 35 years you change. You change like in the army. I see. Neto is a cookies until Nakalema, Olangidde Okwata, at a brother with regional police commander. Mukutu. I want to tell you, now one comes to the President Kagame should be lenient to both the Tutsis who killed the fellow Tutsis and the Hutus who were incited to kill the Hutus. Why? Before the genocide, the Hutus and the Tutsis who were left behind in the 50s had lived together until the politics of genocide, until the Akazu emerged in Rwanda. Even if, let us assume, if President Kagame was a Tutsi in Rwanda at that time and was directed by the extremist Hutus to kill fellow Tutsis, wouldn't he have killed? Yalise. They were not killing because it was their will. These people were killing because of a directive from somewhere. Nti Abaganda we Baganda mu myaka gy'enkaaga Abakabaka yekka batta aba DP all of Baganda. Why? These people don't belong to the kingdom. They don't support the Kabaka. Kabaka tannabe nabaga nti nnabe kyekiwuka ekiwunya ennyo. Baganda were killing fellow Baganda. I see. Bwe bakola ekibiina kya Kabaka yekka ani yakisookamu Masembe Kabali who was a Catholic until it went to the change. The Mengo people, when they started the Kabaka yekka to fight against the Catholic Baganda, these Anglican Baganda did not use Anglicans. Abuma Yanja yavuma nnyo ekibiina kya DP n'akiyita Dobokana Party n'akiyita ddiini ya Papa, but he was a Muslim. The Anglicans were using hunting dogs the same way the mafias are using the hunting dogs like Nankabirwa, like Namugas. These are hunting dogs. They hide. What bagala kuyigga ekinene basindika bano beewaga Nankabirwa olishi buli lwogenda okwesimbawo ono omukazi omunyarwanda bamuwa omulimu. There is my sister there. Nankabirwa tawangulangako kalulu. Every time they beg the other woman yakolanga mu state house nze ngendayo Abaganda bange bampenti Nankabirwa tawangulangako kalulu nakano bagenda mukuba because she is a hunting dog. Ali mu pala abadde atuuka atya mu parliament mpulira najja mu parliament n'agiteekena Nankabirwa getolowoozaako ova kiboga abasajja be bakozesanga aba UPC aba UC gye bali you are going to face the same fate. All of these Baganda dog hunting dogs who are used by the mafias. When the mafias are hiding themselves, you first ask, why are the mafias hiding themselves? The mafias are hiding themselves because they know the reprisals. Don't think that if Basoga wanted to fight Kadaga, why is it that Barieko is not coming? This useless girl. The useless girl who comes, the innocent girl. He believes that once he gets two headlines in the newspaper. No! Where did Mbaizi go? Ask him. Who undermined Mbaizi's political career? Where is Mbaizi? Why do they choose you? This Namugaza Mufu. Tayina najala gada atu wantajana kudda. Nze Emiwendo. Omanyi Namuganza. Bebagenda egindi gye bayogera sale. Nemukaseninde ene Rusanja kubanga bali muri munda bagala oyo gundi oyo omusajja gundi kichonjo yagula ettaka mu bank mortgage from bank. The most safest mortgage is from a bank because the bank must have due diligence. Ettaka lyali lya Namasole omusajja n'aligulanga libalemedde kakati bannamuganza ne baagala ate bamuliyemu ssente nti waliwo compensation fund. Do you know how much money did these people, these women squander? Through compensation fund. Waganya ne Namuganza kyali eki bajja ne bambulira nti you man you are finishing money mbuneje you 50 million. Nono mwogezi wa president ono ali atayogera kasiro. This is dump man.
nti naye yajjayo 50 million. Nenga najjayo meka ne banzirayo documents. I ran away. Nobody can use me to get money. That's why I ran away from Minister of Land. Nali mmanyi nkolera abantu. We can follow us. Tuba president ataddewo mbonaliayo million 5. I ran away from Namuganza. I went to Namuganza's place mutogikwatako and I campaigned. Katayinza kumpita. Kuba nabategeera nti these people are being used by the mafia. So, this is not the first time to mention the Saleh's name. In Rusanja, Muchala Seninde mentioned the Saleh's name. Bobby Wine went there to incite the president to pay money. Nyanzi, or your wound, or your chairman Nyanzi. They even created a fake chairperson of RS1. They created a fake one. Are you serious? To incite himself to pay. Up to today, oyo musajja kichoncho abagambe ekigambo kimu. The land is mine. The courts pronounce themselves. If Museveni wants to help the tenants, let him pay me. Bakizanyiramu oyo omukazi yo seninde mubube kaseninde kagwe kanamuganza kagwe na ono omukazi na nankabirwa mubbe na yitakomawo beti kame mubeta komawo namugwanya takomawo. Let us have a new rearrangement. Let us chase away the hunting dogs of the mafia. Agokuba benaremu. Ate bagwe. Kati abakidudu era yazemu na aduduma. Kidudu yadudumira ni bawa nasigazamu akafumba chai. Ya duduma bututumi kidudu. Yebudu wakangibwa duduma bututumi again. Alaka mafia like mukozesa kati kidudu webimugwaka awulira atya. The president Langa kidudu. Era kidudu na aduduma ngayogerera ko simu. Kidudu mwera ya dudumi. Kati president bwamala omumala ate ba mafia ne bamulinda mu kikolo wabwete yazi. I can tell you I recorded M.i.S.O High Technical Services recorded a conversation between Kidudu and how she addressed her message to the mafia gang meeting. Kidudu yegitutu gurakubomo bagamba mbu aduduma. President Museveni has acquired a new loan of $400 million for electrification. Yes. What they are doing, Kauju yatugamba babijjeyo agenda kuteeka mu butesi sente empya. Changing leadership and responsibilities in the area of the influence of the mafia. Kidudu, why don't you learn? Why don't you listen to Muloni? Muloni was also there. What is wrong with these Bagisu women? Because why don't you start circumcising these women? You the Bagisu. Because the Bagisu men are smart. You find this Nakalema fight shoulder to shoulder with the mafia gang. And he outsmarts them. How come these Bagisu women start circumcising the Bagisu women? Why? Kidudu yaduduma mu state house. Kidudu mana duduma. Rebamununa. Yava mu state house ranga adudumye. Kidudu ere dudumye nga president ayogera naye. Mulaba mbifana ibya. Eranga adudumye. Nga adudumye. Kidudu yazemwera na aduduma. Nga ayogera ne ba mafia. In her message to the mafia gang, which we are going to play here. And they are mentioning my name. Of course. They are saying that Mirundi chituba tumukolera kiri kimu. Because for me, I cannot support a mafia against Museveni. Ye waliwo yangambye muzeyi nti they don't know what they are doing. Ba mafia ke bali kutegeera nti obakwata. Tebali kolayo meeting eri fake bakuwerongo information kwa manyi buli wamu obawulira. Mpulira. Tikati bagala kubba 400 million shillings. Era ne recommendations abazikola. Ba oyo omukazi kidudu na duduma. Gamba aklo oyo omukazi atisa abantu. Bawembo babadde bagala mukwata. Ne bagenda babajjeyo. Singa kulo yalimu. Yali awete. Singa kino ikisajje kye kyakozesa ekyali mu nasa yali awete. Echafu la pick up achimanyi. Singa kulo yalimu ensi yali emuwonye. Akula manye ekyafuula pick up. Simanyi. Kubano bawa Kidudu bamuvumye ku kyalo. Kati Kidudu akozesa obuyinza. Akile bwakula agenda akwate bali. Batuuka. Singa kulo yagirimu ensi yali badde yamuwona.
singa kino ekisajja kye kyakozesa ekyo ekyali mu nasa ekiwanvu ekyo baali balowooza kyekirimu naye baakola ttono tebatabula kwafu singa Wakulo yalimu tebaweza doozi baali balowooza kino kyekirimu oba Wakulo yalimu kakati kidudu genda ogamba akola nkwali era kidudu yadudumu era yadudumye yo kasita omukanga nga aduduma kasita omukanga nga aduduma naye obubbi buno bwe babba ssente bo tebawumuzaako no waliwo omusajja baamukwata ng'alina gonje esefulya za piraawo 10 mu nju piraawo naye nga tamulya kulaga bukodde nakulumya bantu. These people have a self-made belief that this country belongs to them. Secondly, they wrongly believe that money solves problems, that everybody is poor. Mirundi, tugenda mu 10 billion to compensate. Gandhi sell your cows. If you had sold your cows, nazikiriza. Mumpe ku sente ze mubyinange ngaba n'ekibi. Sente ze mutunzeemu abantu ebitundu. Kakati bo balowooza kubanga tulina kye tuyita deceptive victory. Nti ono atagenda kufa. Ali atagenda kufa. Waliwo atagenda kufa mu Uganda. Buli muntu ajja kufa muzeeyi. Ye muwooza wa Katonda. Katonda yamutuma ku nsi amukuŋŋaanyiza ssente. Naye ng'ekitebe kye kiri mu Uganda ye tagenda kufa. Kyova olaba akuŋŋaanya ssente wano na wano. Ennyonyi ejja kuva mu ggulu nga Jibuliri yagivuga ayingire n'ezzadde lye. Era Bayibuli bw'eba eyogera ku musajja oyo aliyingira emisana ttuku n'ezzadde lye n'atwalira Katonda bye yamutuma okukolekitinga. Mulibeeramu akakazi akalibeera nga kaweete era kannambooze mwekali mu nnyonyi. Mu nnyonyi mwekali kannambooze buli bw'okalaba. Ebyo byawandiikibwa. Byawandiikibwawo ebyo. Mulibeeramu omuvubuka yali omutegeevu ennyo nga tannagenda mu byabufuzi naye n'ayonooneka olwa ssente. Yaligenda ayaziina era Muwanga Kivumbi mwali mu nnyonyi. Yooyo. Muwanga Kivumbi yagenda nga ayaziina. Yayogerwako. Omusajja yali omugezi ennyo. Omusajja yali tayagala ssente. Omusajja yatambuzanga ebigere. Kaakati baamuziga. Baamuguza kiwooteeri ekitatambula. Kati ataga butazinga nkoko. Buli yagenda okugenda mu nnyonyi eri. Mulibeera mu looya. Looya atambula eno bwazunga. Oyo baayogera kwani? Baayogera ku Sseggona. Mulibeeramu omukulembeze w'ekibiina. Azunga n'ava eno n'adda eno. Oyo baalogera kwani? Ku Bwanika mu National Chairman of the Democratic. N'azunga. Naye ate bannanga nze byawandiikibwawo ebyo. Mu Bayibuli. Nti Bwanika alizunga. Bituukirira mu Uganda. Anti ennyonyi omuwooza ali mu Uganda agenda okugenda na bano. Tiwalibeerawo omusajja eyali omunaku ennyo ng'atunda bintu by'amazzi era mu bunaku obwo mwe yava n'agenda ku leediyo n'atandika okukolako pulogulaamu eyamba abantu ku pulogulaamu kwe yava n'alyoka afuuka chairman wa disitulikiti naye era omutima gw'okubba omutima gw'okweyagaliza omutima gw'obwavu era gwamujja mu kibiina kye mweringa omukulembeze akikulembera era n'ayingira ekirala kubanga byawandiikibwa yayina okugendera mu nnyonyi ennyonyi eri erijja ku nsi omulibeeramu oyo Yesu gwe yatuma amuwoleze ssente omuwooza we naye aligendera mu ye Bwanika naye Bwanika mu nnyonyi ajja genderamu n'azunga bwati wali otunda payipu Bwanika wali otunda payipu Kakooza n'akugjayo n'akutwala mu National Security Fund n'obeera mwogezi waayo oyogera Luganda Kakooza n'akugjayo n'otandika okukola pulogulaamu ku CBS Katonda n'akugjayo n'ofuuka chairman wa disitulikiti Bwanika obbye ekimala Bwanika ofunye bw'otukubisa ebizimbe byaffe bw'otukubisa enguudo bw'otugamba mbusebe tewali ssente abantu bwe bakuba amayumba gaabwe bakuba ebikomera bwe babisendayo ssente ne muzikwata Bwanika gw'ozunga naye ebyawandiikibwa bigamba nti omusajja oyo aliva mu bwavu obw'ekitalo era naye aliyingira mu nnyonyi eyo ennyonyi eno Allah gyalisindika ku nsi omuli bamuwanga omuli baani era naye agenze mu nnyonyi Bwanika ayingidde ennyonyi y'omuwooza ennyonyi erino n'omuwooza Katonda wange daswa yamwegera alukanti ma nalabye ayani kyeyone bwe baaliisa enfuufu munayagala bwa chairman kati olinda ki
luli bakuliisa nfuufu kyeyinoze bakusiyage anoonya ki anoonya kumusiyaga. How can you say that you are qualified engineer when you cannot feed your children? I see. Me, I've spent 7 years without working in the government, and I don't intend to work for government. I will never work in this government again. But I have the money. I know what I'm doing. My children are highly educated. I have 4 wives. I look after them properly. Kakati ongamba uti which you need. Kyeyuno kyakoma wota wanya abantu. Kyeyuno noonya kusiyaga. Singa obadde oga nti kiri ekitundu ky'ebusaabala gye baakukuba ne bakuyiira enfuufu baakitemyeko. Then you are reasoning. President n'akulaba. Oba ze kutereeza ebyagaana luli. Yagendanga ne yeereeka. Seba era president nga bannakugamba kino n'okikola nakino neyewaana kyeyune. Kyeyune you are not an engineer. If you are an engineer, there is no way you can humble yourself. Bakuwadde obwala disi bukulemye. Bakutadde kuwadde. Why don't you work as an engineer? Why don't you? Of course, we're in a profession. Nze mirundi journalist. I have managed to float. Bajja wano ne bagenda mind business. Ate sidda mabega. Kasonerega mu kati nsigalidde kola kintu kimu. I'm making the final touches of my TV station. That's very nice. No, siddayo. I told the Kalisa I thought I was joking. Let us shake our hand. Kalisa, this is the last time. Wangamba byokoledde mbirabye mbisiimye naye Mafia kekuyingidde. Mafia kuyingidde. Kalisa knew me. Kalisa knows my character. Kalisa has never rang me. Nagamba gundi oyo Senyonga nti okudda ku TV yo okujjako nga kitaga asabira mu kanisa era ne Senyonga amanyi character ya. Ate mu Uganda temuli asobola kundagira nti ddayo taliyo. Mu Uganda there is nobody who can give me directives. He's not there. Seven wakubire simu. Seven wakubire simu. We are partners the president. I support him. But does he direct me? Ndipo Seven is not going to take M.i.S.O. As who? As a president. As the person you support. I have a future beyond Musibe. I have a future beyond Musebe's government. Therefore, I cannot destroy my image as the political career because of Musibe. The only thing I did, naligambi batabani bange ba lawyer tuita expanga bali kijje mu record zange ne kirijibwa munga Musibe ntali. Disappointment as advisor will be expunged from my records. Tekirisigalamu. I've never been an advisor in my life. Tebasobola kiwandiika wantu wonna. Bakireeta lwa bujozi siyinza kukikkiriza. Any pregnancy arising out of a rape incident must be expunged from my records. But I didn't want to embarrass the president. Njagala kumanya mzee. President thought ono bamuwala na kamufuni walaga na yalika aberewo which was good. Sayagala mu embarrassing. Naliganiddewo. But it will never be part of my history. The post of advisor will be expunged from my records. My children are lawyers. They will go to court. I will swear an affidavit and say I've never been. It will never form part of my history. Not at all. Njagala kutegeera mzee. Wakolebwa mu bujozi. Njagala kutegeera. Wakolebwa kunjoga nti at least embwa tugikasuke wali. Omunene yagamba oyo omulenzi. Embwa eveewo mpiseewo sente zange nalweso n'agamba yaliramu jango nalinja kumukuba ennyondo nazaala wanziti. Nalinja ba mutaani wa Kajiji singa ali mu lusuku. Tumukunde n'agamba kano nga tumukunde alowooza simumanyi. N'agamba kano eriyo omulimu gwa Kajiji genda okimenye nnyoko ewa Kajiji ajja kule mu media center. I can give mirundi ejob. You will end up in European jails. Tumwebaze will end up in the European jail and he knows why. Tumwebaze will die in the European jail and he knows why. Kana Kristo kono genda ozikula amagumba ga nnyoka amagufa ogateeke mu kaveero kolera ko mu new visa. This boy thinking Kamweda kaga the man is mad. Yes, you call me a mad man. Why? I have the people you treat as gentlemen. Those who kneel before you. Those who nurse your anasses is not me.
That's why you have a wrong option. No, I'm an arrogant Muganda. This is how an arrogant Muganda behaves. An arrogant Muganda cannot be humiliated. Nagenze. Waliwo mutani wange jako. Ataliyo no wa parliament. Waliwo mutani wange omulati bamumanyi. Naye nga mu kitongole bamumanyi. Bagenze ne baleeta bwe ya training. Ne bamumuyisako nti supervisor. Yabadde ono yakikoze. Ebbaluwa yagiwandiise. Babadde bayisinganya mu lukoba yamukutte amataayi. Family yaffe tebeera humiliated. His blood. Waliwo muganda wange bamanaging director. Temukkiriza kuyitibwako. Omwami wessaza Katonda amutte. Pulira. Kumujooga. The family yaffe. It is inborn. It's not artificial. We don't pretend. Family yaffe has never, the Mirundi family, tuva mu family busy, is very powerful. Family y'abanyaffe, ngagga, very good, very arrogant. Family yaffe ya Mirundi, we are very arrogant fellows. Mirundi yakwata omulamuzi namuwujja ettaali. Ensi nedduka. Kati nze emwe very natural. Nze bw'ojja ewange nkubuulira nti you see the problem with me ndi mulema. I'm a person with disabilities. Why? Zikulabako bulema buliwo. Anti I'm an arrogant man. Arrogance bulema. It just surges. Nakwata mwenda nga ne president wali ninka kubye ku kisenge. Nze bwe mbanga mimbye ne kubuko. Tebakubulyako. Nagenda okwogereza wano oyo mukyala wange omukulu. Ne baleeta ekisajja nga kisaaba. Tuli muloko fe tuli mu lukiiko lwakyalo mwe bantu. I told my delegation let us enter the vehicles and we go. Batuyita Mukutu. Ekisajja bwe tutandika okutuula enkuba egenda kutonnya. Tutandise okutuula tutudde ekitandika okuleeta senga sente akagaali sente. I stood up. Ne muga you man sit down. Bakubuze sente. Ekyo nennakola. Kambuze ko. Nebazina bwe batandika okunsika. Kubuko nga gye situkira. Waabwe n'atuula ku ttaka. Namutuuza mu kidaala owaabwe yennyini bw'obaze waffe nange nkufuumula omukazi simukuwa mpulira. It was threatening to rain ng'omukola agenda kutta kati ye anoonyaamu ssente buli kamu ka ssente namugamba yagamba muzze bameka nemugamba nti waguze bya ssente mmeka bwe namusandikira you were asking my number how much money did you inject babagire babateekereteekere bulungi ku buko era baayita mukazi wange ne bamugamba n'abagamba nti oyo bwe mumuzannyirako irugo ajja genda mpulira. Yes nze sisanyira mu byakatemba njagala kubuuza buladi saaje bwenyiizo ne mu studio nkusituliramu. I have no control over blood. I'm naturally arrogant. Nange nali sinakumanyira naddukako mu studio yo. I'm a person with a disability. See brain. Naye my blood kastonjoga. Is that a disability? Nyizo kurumemba bwendi. Abana bange bamanyi. Kaseyogere obusiru. Nali wano. Nyizo kuyisa nyizo kuwata bwendi agamba kanka jangu. Nina akajje k'abasiru bwendi. Ewaka. Buli wakoze mbiranga akajjiko omusiru. Waliwo akajjiko abasiru. Mpulira. The moment you start talking rubbish. Watwala mutabani wo junior wano ne ngamba muze ono si yamuzaala nga nzimanyi ayogera ebya people power. Blood surges. Mpulira. Blood surges. Sikinako control. Nga bwolaba lipolisi gyensimbu. Nange buli lw'oyogera ekigambo ky'obusiru. Blood surges. Okwetikalayiza. Mpulira. Kakati nze what I do ngaba aba state house nagenda nalumanga omumwa gw'engulu nabatunulira sinali kubena embamalawo mpulira kubanga nze sibimanyi intrigued. I don't know intrigued. President yatuyita tomanyi kulimbalimba ng'olina ky'otegeeza. simanyi kuwayiriza muntu. That's why when you do it to me kunshimuka buli ne mugulu zituddingana kwa sibimanyi y'omusanga yonna. Mbumuko ayagala 5 billion embwa agijjawo bagikube mu bukedde akafekete ka bukedde kankubemu ate nkya tutegeeragana benyondo nenkwasa muto nalinja battu avoid miracle. Njagala kutegeera muzeeyi omwattira munne Kivumbi ne Nambooze bakoze musango ki bye bakola action zaabwe because of course Mawo talina musango gwe yakoze. Mawo yakozesebwa gwamu kubasooka mu DP ozoolaba enkaayana z'aba DP. Nedda buli muntu yenna gwe baakozesa okwesimbawo babwanika baani tebaategeera nti mafia uses you once
Okay. Sobola kusaasira bamaze okubba ssente. Abaganda tugamba bw'amala okukomba nakati otwala oterekera beekimwakyo kikolenga ekyo mugolooba amaze okomba entamu akantwala otereke kati bamaze okubba covid kana akafekete kana akawumba tutu kabukedde akafungula ndiga kati kakuba sitole tuli bulandi kusaasira but because kusaasira CF taifu ya have a master's degree the way you treat kusaasira is not you treat me kati bamukomyawo abadde ku mirimo gya bejiriwa bakutta akasajja kano akabukidde akafekete akafungula olwo sente ziweddewo mwe mujje kati bakwata biliyoni eza covid ziwedde bakuteesa zayina kati bali brandinga bali kulutingayo ze hunting dogs kala baleta ze hunting dogs mujje muonooneke amanya ejesi bakolere bonga bali mu bitanda byabwe bali mu mahoteli bafuuwa mikka I'm not that type I will only work alone. Anybody who thinks that this time nja kutunda obutabu mu National Task Force Musibe is joking. Anybody who thinks nti mujja kuntambuza mu radio nga lwasasula is joking. Ebitano babikuwa ebyali ebyobutabu banzi million bitano. Anybody this time who thinks that Mirundi can work on the task force is joking. Hire me. Pay me money. As a consultant, I'm going to operate my own budget. I'm not going to work with everybody. Why? With anybody. Mazo kubategeera abantu amu bempulya boogera mu nkungaana it is shameful tibagala okusula government ate mwe bali. Is only the fool who cuts the branch on which he is sitting. These are stomach worms. Worse than stomach worms. Nti President Museveni omwagala naye ate omwagala otya nga miliyoni 5 eza dola wazibba muleya omwagala otya ng'ogamba kidudu akwate miliyoni za dola zino ennya ate azitwale muki mumeme kati batandise okukubya bayiye gye bazibbira bazibbe naye nga bazibba baani ani abbira mu bumeme simanyi ne Museveni nti omugamba abbira mu bumeme ne Museveni nti omugamba kaakati batudde mu gundi ne baga nti abaana baffe bayiyiza okulimba Museveni twetaaga biliyoni 10 ez'education abaana tebajja kudda mu ssomero nabaga nti ekisajja kiri abasajja basatu babba sente ze nendaba miyingo ozunzana if I was miyingo saaligenzeeyo I go to the president and tell him sente abazibye sinze I tender in my resignation ababbye sente bali goma ate ab'ekongo bankubidde goma luddawo kati kagenda kudduka sigeti akaagala sigeti abadde tamanyi ti naggaggawawa n'omukuba abifeekeera abadde ayinayo factory kongo esimere esinga koloti abansigeti bankubidde simu tiowayi tubuulire babayoleyo tunoonye goma we bali nabo bagenda kulinnya nnyonyi erimu muwanga erimu nambooze nga bwe kyawandikibwa timunnyonyi omubuulizi mirundi ababulidde muliberamu akakazi kannalukaali akalirimbanga abantu ti keeno nga keeno munyonyi kajja gibeeramu muliberamu omuvubuka alisooka nga muntu mulamu nnyo ensi yonna ngaemwagala nga tali 10 yali yaziina munyonyi omu muwanga agenze njagala kutegeera kati bagenze saidi wa Bobi Wine gye bali ewa Bobi Wine what does it imply anti baavudde enirono yabatwala kati bavuma mmawo ataka akasajja kagundi akasajja kasinga obusiru mu nsi ng'oteeka akasajja ka new vision akabukidde akokusatu akasinga obusiru mu nsi akawekete kekagundi katundisi kamonita mbugundi Bobi Wine atutte enkumbi mawa asigaziza mu yini this is the first time let me educate this idiot nange yagamba mbubango bye ku TV zonna neka kubanga message asanye bwe kati am I speaking through a mic muzindalo glued on your mother's buttocks simanyi you we kasajja gwe kagundu akatonisi kamonita I'm speaking on media am I speaking through a microphone am I speaking through omuzindalo touched on your mother's buttocks simanyi tekayina magezi kakubye bakagula mpulira kekasinga obusiru mu nsi do you know that the Democratic Party has been like this from its formation DP bebagiwangula mu mwabagisooka mutubuulire bebagiwangula mu nka what happened
Ben Kiwanuka was never found a member of the Democratic Party. Abakatoliki beba Faza Mugerwa, Reverend Faza Joseph Mugerwa, yali Makerere ne Mwebe. Nani bebagitandika bali mu Geography Department. Why? Banyiga. Ssekabaka Muteesa yagaana okulayiza Mugwanya. Nga Mugwanya awangudde by election eyogenda mu Lukiiko lwa Buganda mu constituency ya Amelia Kyambadde. The current one. Muteesa n'agaana omulayiza. Why? Muteesa bwe bamuwaŋŋangusa mu mwaka gwa 5 Abaganda waliwo gurupu eyali ega nti agende yaminya obulombolombo. Muteesa yawasa mu kika ky'enkima ekitakkirizibwa. Yes. Kakati many people supported the Bazungu. Naye Abaganda ne banyiiga nnyo ne bagamba nti Daudi gundi Mawanda tajja kusikiraani Muteesa nga Muganda we mulamu mutoowe. Era mu 1966 Obukulembeze yali akkiriza olubiri lwonna olututereeza ne Mawanda n'agenda alulambule nti ffe sikubye Buganda. Era constitution ya 66 tejjawo Bwakabaka. Constitution ya 67 jejjawo Bwakabaka ng'Abaganda baganya. Ye Obukulembeze yali agamba nti nga bwe bajjangawo bamwanga ne bateekawo abalala n'ekikubiyewo. Era nabagamba nti erinnya Mutebi buli muntu yenna ayinako ennyukuta ma Bwakabaka ba Buganda yakisira. Nabaga nti Mwanga died in exile, Muteesa died in exile, ono Mutebi. Kakati ono Katikkiro wa Buganda owamu teyasomako public relations. If there are rumors, we don't respond to rumors. We respond to reports. I cannot. How do you package a rumor to become a report? You organize a press conference, and what a journalist raises, the report saturating that the Kabaka was poisoned. What is your comment? Hey, tojabuzi Zoyogera bantu bibasaasaanyiza. Teka Olw'Embeera kifuuke. Who responds to a rumor? According to rumors, Robert yakikola. Obate yasiba omusajja eruzira. Obate yagenda North Korea. Rumor ne saturating gawa. Ti Obate cancer amulidde okugulu bamusibye bagenze mujjako okugulu. Omwana wa Amawulire n'awandika 83. Your Excellency, there are rumors circulating that you have been in North Korea where to undergo a medical treatment where your leg was amputated. But you were stupid. Have you seen me limping? Take him to Ruzira. You cannot respond to a rumor. You would research reports. Reliable reports, credible information. Kakati ono musajja wa mwete yasoma ebyo teyabisoma ya public relations ate tayina mu wamagezi mbula ate tayina abemmengo bali aluga nti new feudalism yabagenda ku mutwe. Kakati when people circulate a rumor that the Kabaka is sick, you don't negotiate anything. Let the Kabaka be seen at one of his palaces. Chiwedde Nabagereka yasoma public relations. The first time the Kabaka saw her, yali yazze wano kuorganizingira ba manufacturers bamulwana be bamuleta. Nabagereka yasoma public relations. A rumor circulated here. Ti omwana wa Nabagereka gwe yazadde mu kyotala nebeera luma. Nabagereka yakola ekintu ekyo. Bwe yatuuka entebe yajja ne mukyala Ssemuggwawo ne babikkula omwana bwe yafaanana mu kitaawo Kama. He silenced the rumors. Yes. When public relations. When people allege that you are pregnant, you don't go naked. You wait. Pregnancy emyezi 9. Let us calculate. What these people are saying, tolowooza nti eruma ya busiro. And it could be nti ayogera oba aboogera at the suspects in the position scandal, alleged scandal. But what do you do? Era n'abagundi bakyogera. Twali oba mu crisis ki? Oba twali tugenda kulonda Katumba amala ngolo bamujje kubapeka manda twali tugenda kukola ki? Tuza kulonda kwa 2016. Ne baleegi Katumba amala has been arrested. Yali akyali emeka manda. Katumba amala has been arrested. Era ne bafulumya abamaji. We want to inform to assure the public that Katumba Amala is still one commander. Because he was stupid. Let Katumba Amala be seen at a military function, discharging his duties. Let Katumba Amala inspect his soldiers in the town.
Let Katumba Wamala organize an artificial function of the army where Katumba Wamala is seen. Don't argue with the rumors. Let the Kabaka be seen jogging. Kakati if the Kabaka is seen jogging, the question will go to us intellectuals. Is it a backdated picture or is it a new picture? When it is a new picture, of course it dilutes the rumors. Named Musibe, Gundi, Omusajja wa North Korea bamugamba nti yafudde. Kurediba information. Yani. The North Korea imagine. Era sister we kati yabirimu. No. Balaga sister we. Yaddukanya. Ne batandika okumukolako history bw'abadde amuliraana buli meeting. Mpulira. Moi yagoba cabinet yonna. Naleka eggwanga nga ligeesinga. Kyeri yagala okutegeeza abantu these are useless people. Uhuru Kenyatta yakikoze. Naye yagoba cabinet yonna n'egenda. Aliwo obuwongo. What does it mean? He is telling the people, those people you see here making noise are not the core. You are the most important people. Nekamuzibanda yakikolanga. Yagobanga cabinet n'egenda mu leave. Nje n'atambula Malawi yonna. Nga byasangayo si Museveni bwe bagenda okusomera ekiwandiiko nga bakisoma. Si Museveni akwata Nakalema akwate bali nga si brother wa Nakalema ye regional police commander. Ekintu ekyo kyewuunyisa muzeeyi okubeera nga abalala baakwatiddwa abali wansi wa RPC. Ate okwata baaki? Because the courts are not denying. Kati ye President Museveni yekyaliko. Museveni yagamba nti if I cannot get my way through the law, I'm frustrated. Let me make sure that those who do these things under instructions from court ngamba sibi. Will the president extend the same generosity when a DPC who has been arrested for disrespect of court, contempt of court, if a policeman comes up and says, Your Excellency, I'm being taken to the disciplinary committee because I refuse to implement a court order. Museveni anamuyamba. Sima era ayinza obutayambibwa muga lwaki wawakanyiza kooti. Yes. Mpulira. Kakati ye Museveni atuuliramu ekintu kimu nti baakubye ekkanisa. Dodo tamanyi kkanisa. Mpulira. Omusajja obukinjaaje tayinza kuleka nte yaggwako ng'omulaalo yegitunze nannyiniyo. Mpulira. Tekiriiyo. Mpulira. Can you arrest omusajja w'omulufula omukinjaaje nti omukinjaaje ono lwaki yasaze kale yo nannyiniyo yagitunze naye lwaki omukinjaaje y'omulimu gwe kusala ki? Waliwo ebijja mu humanity muzeeyi kati nga bw'otunuulira kyaki n'ogamba waayi kyaki emazeewo ebbanga. Kapa bw'eba eri emmese erya n'ez'olubuto. Mpulira. Yo tebuuza nti bazzukulu bange baliryaki? Balirya ebiribeerawo, balirya ebivu. Balirya omuddo. Yes, I would wonder mu Europe ekkanisa bazikuba. But what is happening? Ekkanisa tekkirizibwa kukolebwamu bbaala. Ekkanisa oba ekereziya tekolebwamu muzikiti. But they are changing them. Mpulira. I was hosted in London by a TV station where the studios are in a huge former church. Mpulira. Omusuubuzi ono ye tamanyi. Museveni must address the issue. Kigambiwe eriyo omunene amuli emabega. Abamagandula baavu tebalina morals. Twabalabyeko ewassale bayinza okuba baavuddeyo n'ekintu ekibagaggawaza. Ekintu kyokka kye bakyalinawo. Yesu amagandula yagaddukamu. Kano akaawakati. Balina kambe. Ekyo kyali mugandula Yesu Katonda kye yakola. Kambe. Akoowakati. Abamagandula abasinga obungi. Ensi yabakubakuba dda. Ate ab'omwangerikani kyaki bazaala. How will they look after their children? You were bishop in the ministry. Uli mwavu. You were bishop, you have children, you have a family. Are you implying be batunda kyaki? Nasanyukidde nnyo abaana abatunda kyaki. Abasajja bayogedde. Era kano akafekete ke kabataddeko. Olwo kay kalagana luli ng'omwawula adduka. Akafekete ka new vision. Kakati ba eri family yayogedde n'egamba when the judge even asked the two parties to go and discuss the future of the church,
The Anglican Church said we are not interested in the church. It's not ours. Kakati ye president kati anajjawa. Olwaleero nze soma New Vision. Nebukedde simusomye. Asandabye ekifaananyi kya Nakalema. Nakalema we mulaba wo nasisoma. I don't read rubbish. Nakalema yakwata abaana abakitaka. Kitaka Welcome Uganda Limited yatandika okukola eddagala mu 69. N'agamba nti abaana bakitaka abasibye mu kkomera kubanga batutte eddagala eriddengwa nga Nakalema ne banne baleese eddagala. N'oyo omukazi oyo omukazi ali mu livestock. N'oyo nagwe. N'agamba ekitaka nti ekitaka leeta 13 akakazi kano kabeeko ekikakolebwako. Yadde mu kifaananyi kya Bikira Maria ne mugamba ntegeeza. How can you arrest? Kitaka yadde akusaba mu Bikira Maria. Nakalema ojja kusasula. Oyinza otya okwonoona reputation ya factory ya kitaka. You Nakalema and kitaka who has more credibility. Naye nga Nakalema kye baagala bawaddeyo eddagala effu. Ente za president zife. Baleete eddagala bo batonde kampuni ya Nakalema singa weereegera. Singa nze bansibisa mu kkomera. Nga bansibisa mu kkomera. Singa yaddayo ddekala gwe mu kafeeri. Njagala tutandike okumaliriza programu eno. Because they are malicious. Baatula olinga balinga balowooza nti ngenda kufa. I'm alive. I don't believe my biggest challenge ku bantu abo yali emu. Nalwala ne balowooza nti nalwadde throat cancer. Nalweyiso musimanyi jangu omuzeeyi yakwadde miliyoni 3 nagamba Vincent Mwali nali nzija nando mu Jesus. Ng'ogiyisawa ku State House. Bali bajja kugirako ku gate. Kati mufukaamiridde. Me, I come from a rich family. If I cannot pay my health bills, and I have to rely on the government, through Nakalema, through Naruiz, which is an embarrassment. Am I capable of buying a commerce for my wives? Am I capable of buying a kilo of meat for my children? Sometimes you get challenged. Biyinza okuba bibaddewo n'olwala. Mpulira. Sente z'Naruiz osazi kimanyi. Akagogo kabukidde akabumba tutu kabuke. Pomerondi yajjayo miliyoni 3 abaana bo bagamba wali ku kitanda lulinga olwadde naye ng'owulira oyagala kubuuka ku kitanda kufulumya buli ng'oli ku kitanda bakutaddemu akapiira naye ng'oyagala kubuuka mu kapiira. Pulezidenti atulagidde tekutwala ebweru mu bubanzibiremu ssente. Namugamba kyangu bennyundo ya kampani eki. Wali ku byuma wali oyinza wali ogenda kuvaayo otya ku gundi ku bigundi. Muzeeyi yampadde message yo naye ngiteekamu naye abaana bange ne bagaana nti ogitwalawo. Nalijja mubalula nze tonteekamu ebyo. I have the money. I come from a rich family. I have my money. I don't have a loan in a bank and I don't use nze sisuubula. I only help you abasuubula. Nti amasuuti tetujja kwambala gano ga night tetujja gambala. Ye Museveni abyambale naye ffe tetujja kwambala bya night bwe bitaliyo bibajje Kenya bibajje China. We shall not allow our children bateeke ebyalaani ku bbali nti night tusimanyi kana amakampuni gagababbi tikayina engoyi. We shall continue importing from Italy. Tetujja kagula mpozi nga gaba gabwe. Ng'abaana baffe bayize ebyalaani mutu era tugule wali. Pulezidenti yalagira abasirikale bakolere uniform be batagana. Naye tuli nti nyambala kino ekya night lungi w'olutiko. No. I must have a nice suit. Goni ebya night birwaza olutiko. And we'll produce. Yes. I have my standards. Mpulira. Essuuti ezange ziva Italy. Mpulira. Essuuti ezange tetujja kugula bikyamu. Ye pulezidenti lwaki talagira abeekatonde bakola mmotoka. Pulezidenti yali aguze kuko simanyi niirene gye bamubbiramu. Mmotoka zivaawo. Kiira. Yes. Kiira EV. They fit their his security demands, interests. Likewise, as he buys vehicles abroad, vehicles. Security needs. We shall not. Yakulaze saati n'agamba eno ekolerwa wano. Lwaki yo mugigaana nga ye agyambala? Nze nali ndeeta amanda mu Uganda nga tuli kampuni 10 gundi kabonero ne Bukenya ne bagenda e China ne bawaayo ssente nga bo bokka be bagaleeta. Mbuffe
tugende wa kabonero tugajjeyo nabuuza kabonero otunda nnyo ate ne revenue zetugiwa musolo tegaliyo mufiiriza gwanga lyamu ejjoogo ly'akabonero ne Bukenya twali kuba era amanda gajja Bukenya ki n'amasuuti gajja Giribati Giribati yagenda ne kabonero ne bagenda e China gye tujja amanda we are 20 companies ne bawaayo $3 million ne bayita amanda ga radio ne mbufe tulina gajja kabonero namubuuza kabonero otunda nnyo akabonero otunda nnyo simanyi bukyoka wamba ne revenue tetugiwa ate wegali mu maduuka mwegali ejjogo mwali kuba bonna gali conti imported by kabonero teritaliko kabonero teritunda ne revenue tefunira ddala bulira twagikuba tugisomesa obujozi bwayo bulira tumaliriza program yonnako olwaleero gana amasuuti gajja kusigala nga gajja tetujja kugula masuuti gaga joyo zange gayiddwamu embuzi kubanga bwegayiddwa embuzi I've written my book how mafias have destroyed this economy mbawandiike nti Museveni kyayogera kakati sempiki yagambye nti ebyemwanyi byenayogedde tebiriimu if they are not there mwirako emaani bwe biba tebiriimu ng'obitidde nga mwebiri Museveni tajja disaininga mpulira yes kuba buli wamu bwonna pulezidenti Museveni mumusaasire nze bwe mpulira abasajja bano bye boogera I like Museveni. That's why I'm saying. You just like Museveni. You like Museveni in the morning, in the afternoon, in the evening. Nti lwaki bagenda ku Zoom ne badduka eno abamaanyi ennyo lwaki baleeta buno boogeza ng'abakazi obumu oboogera ng'abakazi era ne chairman bw'abadde ayogera muteekeko genda oli chairman ng'ayogera agambye we have suffered a few setbacks because of mirundi